kyewetema olwadde bwowona tokiwa kyowola otudde okibanja oyimiridde atasasula mabanja amaaso aganaabira ku nsiko kyokka ate era atasasula mabanja bamubanjiza mu bikunta bassebo ne bannyabo bagamba nti eddembo likusuula kwanaaba mutya nno bassebo ne bannyabo nange kennyini neesimbye bulere kubanga ow'eŋŋombe akiika ŋŋenda ttungira ku luwuzi kubanga ezitali ntunge ziwubira katugenda akaŋŋaŋŋanyi bagamba tugenda akaŋŋaŋŋanyi omubbi tagenda na ndege nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka era nga tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumba ali Musaza Busiro kabaka ono gwe tuvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Abalasangeye. Kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'Edda era kigula emitwalo 600 nze nakiwandiika ekitabo kino kirimu oluganda olw'edda gwe wenna akyetaaga yita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kasaalaba 256 751 47 oba MTN eri kasaalaba 256 788 461 228 bassebo ne bannyabo wendi wano indi kukijja kiyitibwa ekijja olw'ensonga kyaziikwako eyali omukulu mu Buganda. Ekyamazima olwaleero ekijja kyendiko kya mutuba gw'amagera ogwetuukira obutereevu ku Gabunga mu kika ky'emmamba Namakaka bazzukulu b'omutaka Gabunga essagala Buwaya era ekijja kyendiko beebo abava mu lunyiriri lwa Nkejje bagalamizibwa kuno naye ekijja kino kwe kuli eyali Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda ono yali ayitibwa Wannema. Wannema oyo oluvannyuma eyafuna erinnya lya Kisomose. Muddeyo musome ku bakatikkiro b'abakabaka ba Buganda mujja kwesanga nga Kisomose yali Katikkiro wa Kabaka Muteesa asooka. Ekyamutuumya Kisomose olw'ensonga buli lutalo lwe baamuwanga oba olutabaalo nga kabaka ne bwe yalabanga nga lukalubo nga yaaluyitamu kabaka olwakomangawo ng'agamba nti nkwebaza nnyo nabadde neeraliikiridde ekisajja kyange kino okittira mu lutabaalo naye kyambuuseeko nga kisomoseewo eyali Wannema n'afuna erinnya Kisomose. Naye amalaalo ga Katikkiro wa Buganda bwe gati bwe gafaanana. Kyannaku kibi nnyo okubeera nga mu Buganda tubeera n'amalaalo nojja n'ogalaga nti ono yali Katikkiro gwa Buganda. Bino bituswaza nnyo ng'Abaganda. Mwenna be bayita Bakisomose temumanyi na linnya lyammwe wajje lisibuka liva ku musajja ono yali ow'amaanyi. Kisomose yaziikibwa eno era alinga muntu wa bulijjo naye olwaleero bakatikkiro b'ennaku zino kasita bwe bati bafa ng'ate kye mukola nga mubateerako n'obuyumba. Kisomose yeetaaga ozimbwako akayumba kubanga yali Katikkiro nga waliwo n'ejjinja ery'omuwendo eriraga nti yali Katikkiro w'amaanyi yali Katikkiro wa Kabaka Muteesa asooka. Ono Katikkiro ayitibwa Kisomose n'olw'ensonga yagalamizibwa wano bannange mujjanga ne mumulimako nga nange wenzize okulima Katikkiro ono ayitibwa Kisomose. Baganda bange mbiteeredde wano ng'omuti we gutta amakoola tunaddamu nate entali yantawongwa zibakubira enkyakaali.